Banaye. Liusanyu kunyo banaye. Papaze wano kwa miru kudize mperewe okulya kamere. Umanche kitegeza anaye papa. Anaye mwebale. Papa ne yanzanyo wange. Ku mitwalo 3 gyokka olusaniya luno kwe rutandikira. Kubeerako ettooke, muceere, nkoko, nyama, chapati, kedo, chipsi, byonna twakugatiddeko ne kajwisi oba amazzi kyonna ky'oloboolonze kye tukuteerako ne fruits ebibala. Tutandikira ku mitwalo 3 zokka gwe kasita okola order tusobola okudelivalingira wonna wooli. Wonna wooli ate emmere yaffe tubeera nayo 24/7 wonna wokubira essimu kiro na misana oba osobola okujja empererwe ku kitebe kya Mili Foods empererwe n'olya osobola okujja ne family yo osobola okujja ne mukyalawo abaana bo mikwano gyo gyokola nagyo ku mirimu ne mwemisa ku lusaniya oluwooma. Bannaye mwebale tuwagira tusiimira ddala Mungu abaddizeewo. Assalamu alaikum. Ebyo byonna byakuyiya gezaako kuyiya Mungu yandaba olikirabe kyajja mu bulamu bwange n'otuukiriza essaala zange bwe wayita erinnya lyange nti dadi nemanya nti Megan yampita.